Bwana alina makumi aki. Naye nina kamunsula nkoye nnyo. Ojja kuba mulala. Oyina bameka. Nze nina musanvu gwe nali nsobola. Yakati omusanvu olina kye wakola gwe omusajja omuye mulimi bw'otyo w'amaanyi. Abaana nga baali amatooke. Musanvu bokka. Nga wensobolera. Batono. Ogende weeretera akabiina. Nalekayo ne mu kitooka abo basatu. Abakyala. Abali. Seka gundi mubuuza. Seka. Kamiri. Abakyala basatu. Abaana. Nakuleka juzo ngamba ogenda kuwasa. Owange omukazi tawo oli munteekateeka zonna. Njagala okubuulira omukazi ng'omwagala. Kyangu kwogera. Naye okukituukako kiba kizibu. Kitya. Kijja bwe kiti. Bayinza okugamba kati nze obudde buno wendi. Jajja Katamba leeta ente. Leeta sukaali wakasawo. Leeta seti z'entebe. Tata atulemu bamuwube bati. Ezo nzijjewa. Seeka Elias nkusule ku bbanja. Amale okubba ebyaffe byonna. Yebakeke waffe ebireebi. Bisatu. Kiki ekyennaku zino lwaki abaana baagala nnyo? Walabye ne ku TV waliwo eyafumbirwa n'addukayo. Era omusajja yagenzeyo ye n'abasaba ebintu bye byonna bye yaleeta. Sebo nabo baabimuwadde. Bamuwadde bamaze genda mu kkooti. Kati Katamba nze kkooti njijjewa. Eno. Nedda mu kkooti eri ewa. Singa ogambye eno mupatikayo. Kkooti egikatiriza. Ekkooti eno gy'olaba. Waliwo omwami nga kkojja ng'adda ku mabega gaani ga mama wange. Nga bamuyita Bibi Katumba Muzikookolima. Yali mulwadde nnyo. N'angamba Jajja Katamba mujjwa. Tola ku kkanzu ezo. Ekkooti ekutuuka. Bannange yali munene. Naye nagaana nfana ekinene. Sigirekaako. Naye yabigaba mulamu. Akyayogera. Kwe kujjawo kkooti eno kati bukyafa Bibi. Myaka 2 giweze. Kati kkooti eri myaka 2. Egiweza kunze. Oli olya leero. Kaakati maama we yakuzaala. Omubuuza otya? Njagala ombuulire bw'obuuza maama wo eyakwera enkya ddala okukuzaala. Nafukamidde ne mubuuza maama oli. N'okuba n'essalaamu bulungi. Okusa akabonero. Mbadde ngamba omugambye olw'okuba oli mufuti. Maama oli otya? Tuva kukola. Eddwaliro okimanyi kati eddwaliro baaligulawo. Baaligulawo. Nze bali era naliwaawo ne tulya omuceere. Naye njagala okubuulira nina erinnya oliraba. Erinnya likooye eryo. Bangamba kulikuulira. Oli abiko wali anyiga nnyo ennyama. Kakati ngisunya lwala. N'onuuna. Sijjangako wo ne nginuuna. Lubega ali omulage. Ampa matudde mu makubo nga ntambula. Ate asoose kunkubira ssebo ssimu. Nti ekiseeka Elias akwagala. Koze banenje eno kuzikookolima. Seeka Elias ye waffe. Olowooza waffaani. Obadde oliriddawa? Maze okukolako n'empummulako. Katonda yatuwa ne tumufuna lwa nsonga. Yali annyo emiyembe gyaffe. Ate abamwogerako nze sibafaako. Yali atayogereho. Kaakati oyogenda ng'operereza. Wangi ssebo. Sibugoma ndi mukufu. Ndidde kamere Katonda akampadde njala esoose n'ennuma. Dayo. Seeka tayagala mbwa. Tompayirize mwagireko ekyo gijjako mirembe gyayo. Seeka embazi banzibu. Olabadde avaawa. Okulabako. Omanyi buli wemala olunaku. Nayawukana naawe nga mugee nti eno wiiki tubeere bize. Nga nange njagala tubeere bize. Ekyo kituufu. Katamba abadde omulaba. Eyo ya Katamba. Eyo ya Katamba. Eyo yange yebadde kusala makisi. Teriiko byonna. Teyogera. Eyogera naye teriiko byonna. Ate bw'anaakula ku nnene eri. Bajja muweereza emikutu gy'ebweru egitalina magezi. Emikutu giri gyantama. Ate gwe togimanyi. Si yagikuwa ebintu. Tonnagimanya. Nedda omusajja oyo gw'okubiddeko ssimu. Alina byatega. Mbu babatwala kola ne babavuma ku intaneti yonna. Teri watabonaabonerwa. Katamba, gwe wano tobonaabona.
wama mubuzo wano teri watabonabonerwa olina okugumira embeera Katonda ekintu alungiya kirungi bakozeseza obusa babonaabona ubatuukira okubavuma waswa jangu obuuze ku Sheik sebo yakola akanyama ayina akanyama waswa luuyo waswa sebo ye mutabani wange ogwenzaala mu Nalongo oye mukulu mbanna mulaba wakoza akanyama asitulabyo makola ki simanyi akola ku bizimbe oyo kalyange waswa lyotya alaikum salaam je baleko oli bulungi beera ni taata wananjagala nnyo alamu ngamba nange nenga mugamba muti tuli bulungi tuli bulungi tetulina tabbu olina okubanga oli mugonvu eri muzeeyi omubuuzanga andetera ku mugaati era simulalu omwana adabirira afunyeyo yawo nibuzanga keetanga basabe bali kuba muntu wampisa ino kubanga musajja mulungi ate nanga mpita Sheik olwokuba twagala nambi yoyo nampisa Sheik yoyo nakigamba yo nakwisa Sheik ye yampita Sheik olumuyita wachwanga Sheik kati simanyi Sheik ndoza kitiibwa kyampa ero akuba saakisomerera tugenda kutwala osomi obwa Sheik twagala tosoboza kusoma naye Sheik njagala okubuulira kati ngaze nabusoma okuva ekibuli bwenkubala bye nnakola awo saala Nambeeri nagenda nenkola entuluko nenkola buli wamu nenkola ebutyaba nabigaana tebyagaana nafunamu emmotoka oyo okwabula mmotoka njivuga okwabula ng'akireeta kuno ffe nga tukyeyiwako nga bwereere Kampala naye Katamba wamulaba wa myaka emeka Katamba ekikolwa kye yakola ekyansanyusa bwe twali mu buwaŋŋanguse wano nga tetuliiwo yasombanga ebyennyanja kubayita piki ku Vesipa ne twin yalina twin midumu ebiri zino twin zino ennene bw'oba oyagala muwe booda awo mugende nti so kyasobola ovuga piki Katamba naye emmotoka ngisimbula Sheik wapi sibawo zitakuluma ku mmotoka Sheik sipaati nnyo Katamba bw'ogisimbula njikuwa ogitwale bw'agisimbula damula x damula naye bwekulema ngenda kukuba emboko 10 nkugambye tukkiriziganye nze siwakana Lubega mmotoka nze njagala Katamba emmotoka teyina pedo kati experience gye nnina yakuvuga pikipiki nange mumanyiko nati n'emmotoka agambye agimanyi kati kanga kubibala kuno ne mulabanga ffe bwe twabonaabona avuga emmotoka emmotoka ngimanyi tugikuwa tegwa mu kkubo n'enyingira nsiko tugivuge tukuwa givuge bwekulema emboko 10 bwekulema emboko 10 bwekulema emboko 10 ate mbadde ku zikookolima gaali maki siko mumpintinze siwakanira abasajja bakulu abo mmotoka atagiinaamu nnyo experience naye ku pikipiki agivuga ayaya mubi nnyo yaserengetanga namasuba nga muwulira nga nze omusirikale tanyimiriza lwaki bwensiba bwendi nga nkwata mu bokisi nga muwengege nga n'obwongo bufa obunjagalako ensimbi buli musirikale wa polisi yakuyimirizanga ng'ojja bujja mu bokisi ng'omuwengege naguze mu geto stage 4 gugweko nagenda ngokola ntuusizza ezi naye nga mbawonye ate nga olwo bizinesi ebeefa omugeto ku munyanja omanyi begugula enkumi ezo 2 kati bwojja ogugabira abo bakamunye tofiirwa abasirikale bayise bakamunye abo bakamunye kakuba n'ento abasirikale bakamunye kituufu balina kuba bakamunye kuba lwa nsonga omuntu alya kyatakoleredde amangu ago naye ate balungi batusonyiwa ensobi zaffe abasirikale batera okulya kye batakoleredde naye ate batusonyiwa ensobi zaffe ku lwa nsonga bo bakwasisa amateeka tubeere mu wooda amateeka bagatuukiriza anti si ffe tubakwata ababakwata baba mu bbala nati kakati wakwata nakugamba nti kati nze leero mbadde nzija nze badde ntambula nga nvuga oli nanyumiza nangamba ovuze speed obadde oyisiza 10 ng'ate nze mbadde simanyi namugamba ngenda kusaaza juma era sina nze mbadde simanyi nti nziruka kakati obumaani namusango kigwe nkoze motoka yo alabye oli ale naye era engeri gy'obadde ojja ku jjuma akusonyiye akututte akitegedde naye swala azimanyi kati alabye nga olina obuvunaanyizibwa ejjuma eno egendera mu ssaawa
kati nze siina kye nnyinza munnyonnyola nga nziruka mpozi nga ndi mu ambulance. Abasirikale wakolanga otya gwe wavuganga emmotoka? Kisinziira nze mmoloka zentera ovuga za buvunaanyizibwa. Tebakuyimirizangako? Eri yalinga maali egenya oyo Katamba gy'ayogera. Endala yalinga y'amasannyalaze ze mmotoka bbiri ze nnaakadduka ennyo. Bwannyimiriza bwe ndaba nga siisobole siyimirira kuba oluusi tewaabangawo kiggwa. Kati bw'otayimirira agenda takugoba? Tebakkirizibwa ggoba. Kuba bwaggoba n'ogwa ku buzibu yaba abukuleetedde. Abakkanze ne 99. Tewalaba omusirikale yagenda ku mmoloka n'agiyimirira maaso n'atandika ogisindika oli n'amuvuga n'amutomera. Anti kati ate benkanya obwongo osanga ono yali mutamiivu eyamutomera. Tokkirizibwa kutomera musirikale. Oyina omulaba mu mmotoka ogivuge ng'eri mu oda era ebeere yakawo. Nati n'oli yayimirira mu mmoloka n'atandika gisindika. Kitegeeza n'omusirikale kye yakola si kituufu. Bombi baali bapangulukuse nga buli muntu akaayanya munne. Kubanga awo kye yalikoze kuwandiika namba plate naye anti era baba bayaaye n'eziyitawo ziba nnyingi. Onoowandiika mmeka? Kati owandiike mmeka? Nenavuga nga piki yange nga tonyimiriza. Kozi yali UIQ. Lusanvu munya. Wagigula sete meka? Wazaalamu abaana bameka? Emitwalo 8 mu BMK. Mu season kata Lubega kubuuza? Mu season eyo wafunamu abaana bameka? Mama najimo mu Lugwala. 8 abaana 8. Wakyala bameka? Tomu. Tosobola Katamba ku maddugo olina n'esente ze walina. Nteekawo Mama Seru. Abo babiri. Nteekawo Nalongo. 3. Nteekawo Kaliti. 4. Nentekawo Mama Kyomubi 6 ali eyo Mende Mama Kyomubi amuyita mulamu we abakyala 7 Katamba nze nga ninga Seka Elias nze ngoli bwankubako bwati nga mmanya kwegamba Katamba watuukirize ng'ombe ganti nfunda n'omubi ng'azaala nga oli yaluma omukazi engalo nga balwana ku luzi balwanira gwe balwanira mazzi ya musoose tamusooka namugamba wewe nakwata engalo nga bakwataganya mu bulago nalumeketa ne bansala emitwalo ago nenga banange ono omukazi alifa lumbeeki ate alongajjewa obunyenja bwange bwonna bwe ntundidde omwaka agenda obuwuuta omukazi nga engalo ereeta busaba ekifuba muyamuluma engalo bagisazeeko omukazi nawulira buulizi nti yafudde. Oli omulugwala Katamba lwakubata kugamba. Omukazi gwe nalinaye mu nkoko yakkulira ng'eyina oluwonzo olunene bweru. Talina kyasuulako kuva ku bigere. Ani? Katamba. Ogakasa. Mubuuze. Nga nnene. Ng'eyina n'oluwonzi. Byonna mbifumba. N'amaaso n'engalya. Ani yakuyigiriza ebyo? Mulugwala. Tasuula byenda. Ne mugamba kalimbwa. Naye bino teekayo. Ng'akwasa abaana bange obugere bw'enkoko nga bubeera kuli. Naye ebiseera ebyo ndowooza tebaali banaku nnyo. Omuntu okunakuwala n'okwata akagere k'enkoko. Naye awo namutuukiriza ng'abirya. Okutuuka lwe yajja mpola ng'abeerekayo. Kati omulugwala omufuna otya? Sooka onyumizeemu Katamba. Kubanga olugwala wali olumanyi olwogera. Nali simanyi Wamulabako omukyala w'omulugwala? Namulabako. Ye Mama Serunjoji. Akyaliyo oba yafa? Kamufaanana. Akyaliyo. Yali Uganda. Ne bw'omandi nkutwalawo. Bamuwasa kati bamukuwasaako. Gwe naawe gayaala. Baliga nti Katamba nayoge. Bamukuwasaako Seeka. Bw'ogayalirira omukazi oba otufiiriza. Saagala ogayalirire mukazi. Bwe bakusunako zuukuka. Togayalirira mukazi va mu luumaazi. Nze ekikwatagana n'omukazi ntabuka. Owerekera omuntu naye n'owerekera ye. Omukazi ng'asobola okuzaala n'ongati mugayalirire tuba tunayala tutya. Oli omuganga Katamba nandikuwerekeddeko naye nkwesonyiye. Mpulira sebo. Tugayalirira mukazi. Bwakunyiiza n'akukola ebyo. Teri atanyiiza ate era kunyiiza eyo kkosi eba evuddewo aba asigadde kukusanyusa. Omuntu ng'akunyiizizza kkosi eba evuddewo aba asigadde kukusanyusa kubaga nti siddamu kukola nsobi eri awo simutuukawo kuba ne bwe bammoroka n'ogifunako obuzibu ng'obadde oddukanye bwe bagigolola okoma mu 8 10. Tosobola kuddamu eyo mu 16 toddayo n'ogiwona bw'oti toddayo.
oba we manga maseka kali kakulu oboji w'ekitiibwa kyayo kati abantu bonna boolaba abawangadde baba bavudde wala nga balina obuzibu kati ne basobola okuwangaala olw'obuzibu obwo mwe bayise naye tebiva byeri nti byakummeeza wasula omukazi ne bamubba kati senga olina omugwala akulabire oyo kyayogedde ebya supiidi kino ekigere nakijja ku ppiki si bwe bakitonda nali ku supiidi noonya ebiziyiza nga mbiraba ogenda okulinnya nga kyavudde mudda kandidde kagere katono kaveeko naye maama wange oyo gwe nkubulire mu lugwala oli yanyiga ng'akanyigisamu nnyo nga takusaasira kagenda kukutukako naye Lubega gwe bukyanga otandika kuvuga tofunanga kutokayo ngayo ku accident ku butikkiro ne wali onkulaba waneeno bayika yali accident yali ekumazeewo emmotoka teyali mmotoka ekyo kiso kya mmundu oli yakintugga wano ng'omukozi eki muganda naggamba olutalo byali bizannyo yali ayagala kunzita busi ffe twatuukako omuntu okuyita kapiteeni ow'eggwanga olowooza okiyita kitono oba oyise mu bingi kati ebyera by'olina okuyitamu n'osesemwa ye ttanuulu naseesa mu ttanuulu waseesako mu ttanuulu y'eggwanga naseesa mu ttanuulu y'eggwanga okulabika nti nno tuyimirira tukina wano ne tutuulawo nga tewali atujjawo era ndowooza walaba bwe bajja wano nabanga mu sekisoni yange ng'oli tamala gantuukako ng'ate bw'oba egattako bakusse wabula baseseme tambula gago toyingirira bitakola bw'otuula mu kitooke nga wali tokkirizaawo babiri tuula paka Katamba oli olabeko ku lutalo lwonna oyo yayita nsekwa nagguke nabweru yayitawa gadduka misinde tebyali byangu swaba ng'oli nani maama kalyesubula nga n'abaana muli nabo abaana benkubulya maama kalyesubula ng'ate ba mukulu wange wabula ffe twekyaye tudduka tuyingira ekibuga naye nga tata tetulina nsekere nneeyano ezatuluma sizoni naye Katamba muno Katamba olyose n'oyogera ku nsekere waliwo ne ze bayita enkukunyi ze bayitanga ajjati enkukunyi eri nga eyina omumwa oguliko kati nga bwolaba oyina essaawa eyina goloda kati eri enkukunyi ng'eriko akantu akabbulu eno ku kabina weerumisa akalidde enjalaasi neekuluma wenna n'obutuka wenna bwoti ate okwekuuta w'olisanga ku kagga n'okuwola ebbombo obulamu nga bwali buzibu obulamu bwali buzibu nnyo okwebika obwo ebisinga twebikka bikubiro ate emmere tekumala ate ku lutalo teryagamba ti sabbako okakasa nga onosulanja naye wabba nabba nze nabba wabba ki matooke kyositalinza kwerabira nabba matooke nakugoba nkoko nengisanga ew'omuntu n'engoba kuba bannyinizo babanga bagenda dda wogisanga enkoko banga asanze enkwale nze nga ngoba bugobi kufumba kiro nga mulya lumonde osanga mukata nga gwa atakula oti ng'otwala ng'okweka ng'ofumba ng'obwana bulya emmere nga teriko nnyiniyo obulamu nga bwabanga buzibu bwali buzibu nnyo obwaleeta Museveni eddambwe agi baamukubira amasasi wano na wano n'ablowing ebintu biri eri ne bigonda ebyokuwulira kati bwe yagenda okula magaziini ezi emu baagimukubira wano n'endala ne bagimukubira wano baagala kunyaga mmotoka ye tebamanyi givuga batamidde okukamala kyokka bamugaa tuvuge n'abaga akamala okusaala kati bwe yasaala bw'ati ye nga yeewaddeyo nti leka banzite nga mmaze okusaala kaakati mu luvannyuma ennyo abasirikale bali kye bava banyiigamu ne muvaamu omu yali anyize kyava amuteekako mu magaziini emu n'awangako endala n'amukubira mu magaziini bbiri wanamuga agiyendeesa n'agivuga paka ddambwe nga tategedde emotoka olwatuuka wali eri yagera baweddeko bwawe wati naga oba bankuba etunudde eri n'agiweta lwampaka n'avuga dayatisu n'akomawo nga bavuddeko nga bakutwala kifuba era ne mukuvaawo yagiweta kifuba ye bwe yatunyumiza obulamu tebwali bwangu ekitegeeza tuli bulungi nnyo naawe balabye oyina nange mbale bye nnina ne Katamba abale byayina oba nnina embuzi 3 nzirabirire oba gwe oyina mmotoka ye eri emu neme kulowooza mmotoka nnyingi rabirire eyo leka kulowooleza bingi
kuba ebingi tojja kukola paaka tojja bifuna ne mu paaka olabamu ezifa mulimu sekisoni webakanikira mulimu abakola saavisi kwega ebintu birya binnaabyo buli ekijja kirya kinnaakyo buli ekijja kirya kinnaakyo buli ekijja kirya kinnaakyo naate ennaku zino abavubuka tebakyagala kukola abavubuka tebaagala kukola lwa nsonga abayimbula enteekero baawa labayo ekireesa abavubuka obutakola bayize okuteeka kati nga bwe tukuŋŋaanye wano nga Katamba alina waatuguza nga bateekako emikono nga buli muntu afuna emitwalo 10 kati nga bajooga olwakoze olunaku lwe luwedde kati embeera eyo ate 10 tokyaliriira ddakiika n'amakata gayina omwana yamuwa maama we tebereza maama we yamubonaabonera ate asitudde n'omwana amumwongedde agenze kutuula eri sivumirira nti nno nange omwana sisobola mumutwalira maama nali nkikozeeko naye kwegamba kisinziira abazadde omuntu nga wamubonaabonera n'atuuka okukula ate mu kifo ky'okukolerera omwana we nga ggwe bwe wamukolerera ate n'amukwongera odde mu bulumi buto yulini omwana akufukire buto akolola asesemya alwadde kiro tonnafuna na budde bumuleeta ku ddwaliro kaakati olwo ate akusesemera olubiriizi ng'era naye bwe yakusesemera nze nabagamba temunzizanga mu nnaku eyo ababo wabagamba nakibagambirawo tebaleeta baana babeere n'abaana baabwe naye mpozi ate lwakubeera babaleeterako kasunda baguzi n'aleetayo ate n'ekirala naye takikola ng'ayagala sisala musango abaana bano abawala beetaaga kubuulirira babanyiiza ngera naffe banyaabo batunyiiza ennaku zino abakazi banoba nnyo mu maka independent balina independent bannyo tebatewula mu maka kutebenkera tebamatira okimanyi ntwaliwo embaga gye nalaba juzi yamala nnyo okufuna kati omusajja yava na bweru n'akola embaga oba ya miliyoni mmeka omukazi waayita ennaku ezi n'akwate kuwo n'addayo yasanyuka ku mbaga yalowooza ndi lunaku eneebanga mbaga embaga kaali kaserengeto kati n'amanya nti buli kaseera essanyu lijja kubaawo era embaga yali ekolereddwa ng'era esondeddwa abantu bangi kati ye n'alowooza nti buli kaseera eneeba mbaga tewalaba amawulire ono yagenda okubanja ebintu eyakola omukolo mukazi n'adduka yaddayo agenda abanja ebintu era babimuwadde poliisi yasazeewo ne babimuwa wamulabe ku TV oli agende lulwe saamulabire omukutu bagukyusakyusa bayina omukutu awo gwe bateekako nene ngamba ensi etuusaawo kati nze ku nsonga ya TV abaana balaba bayina paati gye balaba era bayibawe sambadde ne ssente nze nnyumirwa nnyo TV Sita Bukedde waliwo Alfajera naye nje kutwaleko bali ku Bukedde TV obalabeko abagikulira kubanga mu industry mu industry kutwaleyo negwe Katamba manyi industry kakati eyo banga agenda ekibuli ovugedde awa eggaali y'omukka gye yayitanga kati noddamu maaso bw'otyo abaateekanga epipa walyanga akatale k'epipa ezadda megeeze epipa ezo kati olugira bw'otyo ogende kuleere we yatikiranga ekkutiya eŋŋanda awo natuukawo ate bw'otambuza n'omutwalo gwange bw'otambuza ennyo ebigero obeera ku bugoloobi kofi ninda okugenda okukwata abayayi ate asinga okukuba yanyirira okusinga Lubega wanyisewo tugendeko ddi mu kibuga batwalako mu kibuga gwe ne Katamba tuwebaunako otutwale twagaliye nga tuwambala ate totutwalanga nga tuli mbina ebikooti njagala bino nedda ninayo kali akabi awo batutte bubi tutwale nga twambadde nze siyinza kufaanana bwenti nze sigende Kampala motoka tunatuula muli tuli migugu tutule mu motoka nga migugu bagamba nani yabaleese nabo bwe bafaanana munnakampala tazannya kankubula ekigambo kimu omuntu omanye nti abagagga tabadda ku ebyo tingenda kwampala akugegingamu ensemberera gy'obulungi akugegingamu twagala nga twambadde nze era bw'oliba tuleese kutubaka sigenda genda ekkooti yange erivundira mu keesi olinayo ekkooti negundi ninayo munange ekkooti ngiterekedde Kampala bwana Lubega Katamba yangambye tugende ddi nja kutwalako Kampala ate gwagenda okuvuga
tugenda genda mweri emotoka enene njagala eno lwaki eri gwe wagimanyire erimu oluNigeria lunene nze mmoloka eri presidential gyemvuga bwenti nga ndaba mmotoka ya kitiibwa nnyo sijagala eno nze njitegeera nnyo kaka tugenda genda nno katulabe wiiki ejja tugenda genda e Kampala wiiki ejja tukubira amasimu era tugayina tutwala ku Nandoozi wali eyo omukyala eyagambye nti ayagala kuwa essuuti ne Jajja Katamba naye wali yamutegekedde essuuti kati jala tugendeyo babawe masuuti gammwe babawe ki tuli mu kifo kyolwo Nandoozi Imperial Hotel Elias abakulimba tabakuwa nandikubye essuuti eri mukima okyalina amaanyi agasobola okuwasa owange okimanyi kuwa oli tagikuwa lwekyo takimye Akamashu. tanakusaba nti omukime yakuwadde essuuti yakwa ayagadde bwagazi ogyambale mu bwoti olabike nti nno nyuma agira edda ogenda musuzaawa nsula mu nsiko sekayirya kisabo sisula mu nsiko okyalina mwembavu eri kali eri wansi okyalina wama tumanyi okundegera mwembavu gwe waŋŋambye lwaki watuumawo ku ndegera zazimbaawo kinyo kaka tezikuwogganira ekiro tezinyeka mayanja w'enkalwe ebikere bwe twabanga tuva okusaka biringanga eri ewa Sserunyiga omuntu eyasookangawo kagira ya n'ekirala ng'ogenda okulaba nga ebikere biringayo baga ndi mukulikeeyo byawuliranga omuntu ng'akomyewo byamanya bitya nti omuntu kati bakomyewo eyasookangawo Lamanzaani oyo omugenzi Lamanzaani oluusi eyatambulanga amangu n'asookawo wagenda olanga bitandika simanyi bimanya bitya nti kati biwuliriza ebigere mu mazzi kweganga mutambulanga ate tebikabira munda muli bibeera ku bbali ate naye okimanyi nti Katamba waliyo ekikere ekikusinga eddoboozi nga kyakabye okusinga Katamba kweri gezaako wange nawo bikaaba mbiwulira kaba munga ekikere tuye kikaabemu engereza empanvu ezirina engereza kiri kyo kizimba nekyoebikakamba naye waliwo obwo obutono obw'enguluzi bugira naye bwokuba bwoti ku bisubi nga kasirika kiri Lubega banjogerako kyeno gye muli nze siina budde bw'aboogezi nagamba nze mba mirimu gyange sibawa budde sibawa budde babeereyo ne bagamba batya eyo omanyi bagamba oli mukwano gwe gwe mwakimanyi baliwo neyaŋŋamba eyo nti Seeka Elias akwagala munyabo twatudde obwedda naye Katamba bwakukubyeko ekimunyi maama n'akukwata ku mukono n'agenda akusimba embuzi n'otuleka mu kijji era nze buwampa embuzi abantu ku kintu kyakutulinze leka nviire bano wafuna embuzi tuwe ginkwasi namba wagiteekawo Nakalembe yalya mama Bbaala yalya Lubega embuzi yo wagirya embuzi nagirya dde nze nagirya kuba nagamba nja kuba ngiginya ngisibe ku ttale bagibbe ati bagibbe kati mba nabeetikkira ne Lubega yafuna embuzi nze nagirya buli naye kakati Katamba abantu abamu omanyi kati tebakwagala nga kalina ensigo nga abantu abasinga bagamba omusajja oyo yeeyagala wajja wano Seeka amutwala tatulwa bawonako tulabawo era baayogera ebigambo bingi gwabadde asembyeyo ate bannange ne taata ali nanjagala ate taata ali mwagala nnyo ebirungi likoma mu bulamu kyetaaga tweyagala nze nje ennyama essanyu likoma mu bulamu litya era Seeka anti kati sitenseni ziri wano entaana ebeera emu nsonda nnyo oba onotambulira muli Katamba wulira ebigambo bino gwe yeematira ennyo newulira ku bantu entaana eba nsonda nnya onoobotola ensonda eri oba obotola eno oba obotola eno kati wano mu bulamu tulina okweyagala era omuntu atakwagalidde wano mu bufu abatatawaana kyova olaba omuntu bw'anyiiga byanyiza asengejja mu bufunze bwenfa ng'oli tantunulangako nze tebatawaananga okundabako infakiti kituufu nange saagala nnyo muntu abonyaabonya ddembe lya mufu naye wano bwe tuba abalamu kati omuntu wajjira ng'oli mulamu naawe weeyagale naye lwa nsonga eri tetumanyi kiriyo naye Lubega kati lwaki olowooza abantu okimanyi omuntu osobola okulwala n'olwala n'obula omuntu ajja okukuleetayo omutwalo
aba yanyiga mu mbeera mu mwayita naye omuntu n'ofa abantu bavuga emmotoka okuva ewa ne bajja bangi bwe anti abalala bajja kakasa oluusi senga wabeerawo fuses ezitali ntuufu baga nti ebintu byabadde agatta tebibadde birungi ddala tukakasa afudde nti afudde abalala nti abadde mulungi yannyamba bwati kati nze ali yanjigiriza mmotoka nanga nti bwebeegwa mu kinnya ng'olaba egenda bweti naawe beeranga atwalirako kulaki ng'eno bw'ogisiba bw'oti namuleetera engege n'ekidomola ekidomola kyaki ekidomola empute eya dizero namuleetera empute eya dizero nemuleetera n'engege namuwa empute 2 kumwebaza kuyigiriza motoka era empute baazikuba bulungi ebiseera ebyo ebidomola byali expensive nnyo nga tebirabika kati ne babikuba ne batandika okupaakingamu amazzi n'engege yali mpuuta yali ya kiro nga 6 ne balya n'omwebaza ate kyavaamu ne muleetera eringa helikopita nga yakifudu bweti engege n'enzireetanga 2 era ne bakyusa ezo ezikola akabeero ku mwalo ne bakyusa dayati n'ogamba nange nkusasudde wanjigiriza emmotoka era wakati siina buzibu naye abalala munne bayitawo buyisi bati batunula butuzi tekiri nti buli muntu bw'olabika nti olinawo omuyambye mu kizibu asobola okudda bwe tolina bw'okwatiddeko naawe kubanga siraba bakwebaza kireka naawe tofudde ku bantu weefuddeko wekka olinga Katamba yeefaako yekka tonsalira nnyo mu gusango siri pyopula era bwe mba siri pyopula nedda si bwakuba popula kati obonanga kulya bikajjo byange kwenyumirizaamu nebuddayo n'empango amenvu n'ositula fene n'omutwala bampadde ne fene kuli gyatulye ku fene baddeyo ne bamumpa n'onsitula n'ompeereza kati abantu bagamba nti fene taakusiiga amasanda wayiti eno era abakanze wonna balagira nembagamba nti njagala mu musosole yenna mumuteeke mu firiji ye buli lwayagala ajjayo fooko oba walinga omuliisa fooko ngalo na bansalira nengira n'amasanda n'amasanda ng'olya buli yasofunye 10 ku 10 fene omusosole awooma naye oli gwe baateekadde eri tosobola kuwoomera tawooma